Oli ku Star TV program ko Tiyamaka omulongo babiri Sarah gemanya gange tuli wankulukuku mu musomo ogw'ekisiibo ogutabangawo. Sawa Mukama Katonda tutambule bulungi nga tuddayo waka. Akingirize ebiri makubo ebitulindiridde. Atusaasire ebitusobyeko. Buli muntu asobya. Ayanukule essaala zaffe ez'olunaku olwaleero. Tuli ffenna mu programu Kooti y'Amaka ku Star TV tukyali wankulukuku. Twebaza Ira Petroleum Jelly, twebaza Shanta Beauty World, twebaza Mugirandi Sons, twebaza Star Radio, ne twebaza ne Star TV. Mama amanya go gwani? Amanya gange nze Lulimu Amina. Ani? Lulimu Amina. Lulimu Amina. Oviiridde luddawo? Namasuba. Namasuba. Byatandika biti ebikulese wano olwaleero? Olenge kisinga okumbonyeronye bye byatandikira maama wange anzaala. Maama wange anzaala mwennyini. Mulongo nze simanyi. Kuba nali mwana muto mulongo ffe maama yanoba n'atuleka nga tuli baana bato nnyo nga tetumanyi kigenda mu maaso. Taata n'awasa omukyalo omulala n'atukuza. Naye kale maama waali ndowooza obuukako ebyalo nga bibiri awaka. Naye maama we yalaba ng'ate tuvuddemu ekifo ky'okuba nti oba bateesanga ebyabwe abakulu yagezangako okujja. N'abaako byantuma ate owa munne. Mulongo amazima saakikola. Mu butakikola bwange maama yanteekako obukyayi bwe siyinza kumanya ku nsi kuno. Maama nandoga. Nina ebbaluwa eyasomwa emabegakaawe yagala okufa. Mugijjukira? Ey'omwana eyeetonda. Bakazi mwe mwekubire mu ngalo. Maama we yalaba ng'anya okukola nga kyayagala. Ye yasalawo okukola kike. Nawuliranga bulizi kale nga bantu boogera maama we yakulamye toyifuna mirembe kino kale nze saakitwalanga nsonga engeri gye nnali nti ndi mwana muto. Ne tubeerawo oyo maama yaliwo n'atukuza. Kati baamala ne baddiŋŋana ne muzeeyi n'amala n'amuzaalamu ate abaana babiri. Naye nga ffe weetuli awaka nga tuli ne maama oyo. Ng'era mulongo tekabula mwaka abazikazi bajja naye maama yatukuza era yatubeera okuggyako kye mugambako nti oba yagaana otusomesa okuwanvuwako okugenda mu maaso. Ng'era agamba taata okuweerera ebyana ebiwala oziryamu empuuta ne batandika okutufumbiza mulongo. Nze we banfumbiza omusajja owange mulongo yayanjula naye aba bannange bonna waka mulongo nkulayirira nga wano waba waliwo amanyi tewali mu maka ga kisebo mwana muwala yayanjulako nga nze naye ate maama wange yawulira bubi n'olugoye n'aluzira ne bamutuuza mu kika ne bamugamba omwana yakukola ki okulaba ng'otuuka okuzira olugoye. Oluvannyuma lwa byonna n'akwata olugoye n'akola ki n'alutwala. Naye ng'amaze kutuuzibwa. Ng'amaze okutuuzibwa. Okwo tekuba kusonyiwa ne mu mutima kubaako ekintu ekirala. Mulongo era n'asigala nga ntambulirako nze nga mpulira ebintu naye nga sikitwala nga nsonga. Kati ate olwatuuka essaawa ne maama ono eyaliwo bambi naye n'anobamu okwongera embeera y'awaka weekola. Mulongo weebeera kati nange natuuka ekiseera ate owooyobaze nenvaayo naye nga simanyi nti waliwo ekintu ekikola kinnondoola ekitandise. Nenzija awaka nembeerawo ne bato bange nembeerawo nga mbalabirira nga tuliwo ne taata. Era maama yajjanga n'abangako byantuma kuba nze muzeeyi yatuuka ng'esseera ate nga ntuma ow'oyo maama oyo yatukuza ewaabwe nga mmanyiyo kuba mu baana b'awaka bonna. Nga nze maama nali mwagala obulamu bwange saakitwalanga nsonga nti oba nzaala oba tanzaala nze nga mwagala oba okiraba. Maama oyo n'atuuka ekiseera n'afa era maama bwe yafa ebigambo byayitingana nti alabika maama owaffe yakola ki. Ne sikitwalanga nsonga mulongo n'ensirika. Kati maama nga tannaba kufa yali akomyewo okwo ono maama omuto n'akomawo awaka. Kati lwali lunaku lukulu ne ngamba kagenda wa maama wange nduliireyo nga maama azaala. Oli eyankuza yali akomyewo ng'omuntu w'onoba n'okomawo mu maka. N'ogenda wa maama wakuzaala. Ngendako wa maama wange anzaala nze ng'omutima maama akola ki nga mwagala. Kati mu kuva wa maama mu ngoye zange mulongo nabulwamu bulawuzi yange. We weetwalira ddala. Eyalunona terwamutawaanya. Amina jangu nkwate mu kugulu kunnuma.
tewalunona terwamutawaanya ndowooza saakitwalanga walwetwalira nenoonya olugoye ne lubula naye olugoye ntandika okulaba ebizibu ebintuokiriwako nnyo tosula ate ku ekyo webale ntandika okulaba ebizibu ebintuukako negamba kantambuleko ng'omuntu bw'atambulako naye nga bwe kye baŋŋamba nesikikakasa nembeerawo era nga buli wentambula nga bakola ki nga baŋŋamba ekintu ekyo kimu kati owaoli omusajja wange saddayo mulongo nenfuna omusajja wange omulala mulongera omusajja otagamba nti nenfuna omusajja wange teryamutwala gamba nenfuna omusajja omulala naye engeri gy'omwekwatamu olinga agamba nti babiri emutwala nenfuna omusajja wange atagambwako owange ow'obwannannyini mulongo naye yayanjula era mama kyamulumanya nagamba mbu mubaana be yazaala era nze nina okwanjula nembeera neŋŋamba naye ate maama nga yalina okukola kino songo saagitwalanga nsonga nga maama yeesitula n'agenda n'owannazaala wange n'ayogerayo ebigambo nze maama mulongo okusooka nazaala wange yali yanjagala mu bakaabatabani be bonna nagenda okulaba nga maama embeera akyuse ng'ate ye ayogera kaati maama we yazze wano n'ayogera bwati ne bwati maama we yazze wano maama wate nga yagamba nazaalawo ng'agamba nazaala wange ebigambo n'atumanga n'abantu ne basaba nga baze ssente kubabaza yalinako okwo ku ssente kati ate baamalanga omuwa ssente ng'ate yeefuula ate nga bagamba nazaala wange ebigambo nti nze nayiseeri n'ensaba baze ssente mu lukujjukujju naye nga byonna sibimanyi n'ensiriikira ne ŋŋamba nkoze ntya era nembiroopako owa taata ate tewali lutalo luzibu kulwana nga maama aloga mwana ekyo nkibagambye maaso ku maaso nabagambye guno omusomo mujja kuyiga bingi era nabagambye temuli koodi nga kintu na kimu mulongo era n'agamba kagannema entambula mulongo nalaba kinsusseeko kuba gwe natandika okusookera ddala okukulaba lwewajja ku Shairini Seeta mulongo nga mpuliriza ebbaluwa zo naye nga mu bbaluwa zonna zempulira amasimu mulongo nze ntambudde nenkukubira naawe mwennyini n'obaako amasimu tonnakyogera mulongo ndagiridde wawera n'ow'emirundi 5 tetunnaba na kutuuka w'etaano wokka mulongo tolina musomo gwozzeemu ne sijja nga nkulaba tewali kizibu nga mu maama aloga mwana we nga kwasinza kibalambululira ebigambo byayogera byokka ne kano kankabagambe nyina abalwadde benkutte ku ttivi balinga 3 bannemye okuwonya amazima gali nti be bakyamu naye omu maama we yamugamba kuba omuzimu twagufuna ne gujja namugamba oyo namugamba amalanga kunnaaza bigere ne musonyiwa kyokka yafa agaanye omusonyiwa era ng'agaanye babinaaze kati nagubuuza naye maama kaakati tugenda kunaaza tutya ebigere muwala wabeere bulungi saagala gibagamba puroguramu eyo kweri ku YouTube lwakuba mujja kukyawa omuwala oyo bye yakola maama we alyoka amukole ki naŋŋamba nkusaasidde nti era bw'atali naaza bigere ne bw'alijja ewuwo talina kyajja kukyuka kati omuntu yafa aŋŋambye muwala we ne bw'anaakomawo ewange amalanga munaaza bigere nyina puroguramu 3 abalwadde bannemye okujjanjaba naye abalwadde bange abo be basobya n'olwekyo bw'ojjanga ewange bw'obanga olina ensobi gimbuulire ntandika olutalo lwo nga nkimanyi naawe oli muki naye bw'ojja ne weerungi yensobi yo nenjezuulira nange nyiiga obujjanjabi bwange ne mbukola ki omwana maama we yamugaana kufumbirwa musajja abaana nga bavubuka kale bonna boonooneka naye abamu babula bubuzi ne bagenda ne bafumbirwa ennaku bwe baluma ne bakomawo naye gwe n'ofumbirwa ku kyalo okuli maama wo n'okeera nga ku makya n'ovuma n'oddayo mu ddya n'okomawo n'omugamba simanyi omulenzi wange wali wamwegomba engeri taata gy'akaddiye n'oddayo mu ddya bannange mwenna abazadde abakuze tewali yali aganye mwana we kufumbirwa omugaana naye era bwe kikulemerera ne kigenda kibula bubuzi okiraba kudda na lubuto naye nga tekikuvumye nga bakiva nako omwana oli namugamba maama bakundeetera toyogera kati oyogera kuba bamundeetera nga babaleetera wano bulijjo mubamanyi mu musomo tayogera nenteeka amafuta mu mmotoka ne tuddusa mu ddwaliro kumbe tuddusa ekyokoola mpoza omulwadde wange ow'ejjindi nga tawona omulwadde wange ow'ejjindi nga tawona naye nga n'omulwadde ye muki
kati mukwano gwange obulwadde bwa maama aloga omwana we mbujjanjabyeko naye buzibu ddala naye bwe kiba nga tolina musango eri maama nga wagaana kukola byayagala naye wabeerawo wano omuntu amumanyi mulongo anjulira ate n'ensonga ngitegeera kubanga era bwakya lumu nga tulina muzeeyi waffe afudde era twali mu lukiiko ng'omuntu embeera mu lukiiko mulumbe naye anje ensonga yange nze kennyini ne tutuula maama yaddukawo n'addayo eka era baasituka bonna ba muzeeyi ne bassenga ne tugenda paka waka maama yagamba nze siina kye nnali nkoze ne yeegaana ne bamugamba oba tolina kye wali okoze kwata abaana bo bonna obafukeko amazzi ffenna mulongo twaliwo naye maama we yali afujja amalusu amazzi mu kamwa nze yansosola nenkaaba era olukiiko ne lwamuka ne bayombesa nnyo muzeeyi ne bamugamba oli musajja nnabakiggo wakomyawo omukazi kubonyaabonya baana era taata n'amugamba oba omwana siggwa omuzaala nga wamulonda bulonzi mbuulira naye waliwo kojja w'abaataata naye muwala we maama yamugamba nti eyo ne waalitambula okulaga wa oyo aba ayita maama wasenga muwala kojja w'abaataata naye muwala we taata si wa kika kya maama kojja w'ataata naye muwala we gwe yakigamba nagamba ne wendiweza emyaka 10 siriwona naye mulowooze buli wendoota maama mba bubi siina bizinesi gye nkola neetambula negenda mu maaso mulongo newompaaka kadde essaawa eno muwikyemu muba temuli nembeera mu kubonaabona mulongo nga nfuna ekinkozesa oli ku Star TV program kooti y'amaka omulongo 2 essaawa gemanya gange twebaza banaffe aba Ira Petroleum Jelly twebaza banaffe aba Shanta Beauty World Wakaliga ne twebaza n'emikwano gyaffe mwenna abali wano olwaleero tukyali wankulukuku mu programu kooti y'amaka programu kooti y'amaka ogisanga ku Star TV buli Lwakutaano ku ssaawa 4:30 neddibwamu buli Lwasande ku ssaawa 6 ez'omutuntu essimu za mulongo zibeerako okuva ku Mande paka Lwakutaano essimu ya mulongo esooka eri 0752 10 11 13 0752 10 11 13 essimu ya mulongo ey'okubiri eri 0776 10 11 15 oba okubiranga mulongo essimu tuukira ku nsonga nga toyina bayiro n'olupapula bino bye mbagambye sigenda kuddamu byogera era sira gwe ngenda kuddira mu ssimu yange obwoba olowooza ngamba atali wano kugambye ey'okubiri eri 0776 10 11 15 kyemmaze sikiddamu tugende mu maaso mulongo nze simanyi nkyakukolera maama kuba nze ne lwenatuuza olukiiko nabagamba bwe mba nina kye nasobya maama ayogere naye simanyi kikimbonyaabonya mulongo maama yagaana naye nga ye yeewera bwewezi maama ne saayaleero ne waawulira nti ndi bulungi kuba abuwuliiza ne waawulira nti ndi bulungi ye abanga ayongeramu obwongezi mulongo nze nina ne mukamu ennyina zaawa tuli naye kale kumpi awo naye mulamu buli waagenda mu kyalo maama amubuuza naye wamugeza n'amugamba nti ali bulungi abanga amutumye obutumi era mulamu akomawo n'abiŋŋamba buli kimu nenze mulongo neebuuza kye nnakola maama sikimanyi olaba ekintu ekikozesa kitera okugira mulongo muntu gwe mmanyi ekyo kiba kizibu nakyo kyakujjanjaba egamba obulwadde bwonna busaze ku leerwe bugenzeeko ku siteepu endala oli ku Star TV program kooti y'amaka omulongo 2 Sarah gemanya gange tugenda kutandika obujjanjabi obwa mwana muwala ono olwaleero naye nga yonna abalinawo kyalinawo bakyofisiza otubuulirangako n'otuweerezaako ne tusobola okumuyamba teweraliikirira
bizinesi leegaana mulongo. Tetugenda kusooka bizinesi nga tetunnaba kwejjanjaba. Tugenda kusooka kujjanjaba. Ngirambe n'omwana wange ngenda musibira mu nju mami mulangamba mu nju. Sorry manange tubirekera awo mpulira omutwe gunnuma. Tofaayo tugenda kukola kye tukoze teweeraliikirira. Okola kisiwulira nti ebimu mulongo siyumba naye olutwe lunsuseeko wallahi nze newabaawo n'omuntu nze siyomba n'omuntu ku muzigo naye buli omu n'owulira nga takwagala. Sitegeera mumama kyennamukola sikimanyi kuba nkyebuuza ne ŋŋamba simanyi we buli kya oba kirina nga nti namusooza butanwa. Simanyi kyennakola maama kuba ne we muloota obuloosa emirembe ginzigwako. Programu kooti y'amaka mwe mwogerawo okyawo tewali bali mugamba nzenzeka. Taata wange yamugwako kuba yali yanjagala nnyo era bamukubira essimu agamba mwana wange nkukolere ki kuba naye yampangako ku ssente n'entambula buli kimulongo naye kati lyagaana. Kale nange kanzijanjabeko nja kwejjanjabira nga sikusabidde buyambi wadde ekikumi naye munsabire kuba mmeggana n'omuntu omulamu mmeggana n'omuntu agenda okulaba puroguramu eno naye asinziire oba mukifuna. Wabula ekinnuma nti bwe tuli wangula obukyayi ali bujja ku mwana ono n'abuteeka ku nze. Naye nze sitya kukyayibwa. Nze sina muntu gwe nzija waabwe mwe mujja munnoonya. Ate nze era omuntu omukyamu mmulaba era ne mbajjanjabira mu bukyamu bwabwe ne mbasomesa era n'atalina musango nkola ki era mmulaba. Naye kinnuma abaaloga bannammwe eddalu n'omulaba ng'omulalu wange bamukomezzaawo mulamu ate n'ogamba mulongo ye mulogo ate olwo gwe yaloga kyenzigyewo. Okulokoka sibagambye kwata Bayibuli mugende mwatule lokoka mu mutima gwo. Bantu mmwe mulokoka emitima mujja kunyirira mujja kugejja mujja kulabika bulungi mujja kwewala ebibazitooyeredde mutambule nga mutambulira kuba bulungi mutambule nga mutambula kusinga abo be mwegomba kubanga tekirina haramu ogamba nti nja kukola nsinga oyo mulongo inshallah tekirina mutawaana. Toyina kumala kusiranya mulongo okufuuka kyoyagala. Mulongo bwe yali afuuka kyali tayina gwe yamala kusiranya. Maidini Kabale Bugonzi omulongo babiri Sara gemanya gange owankuluku kubate bwabadde abadde awulira awulire ayagala okukwata akwate ayagala okukyawa akyawe. That's me. Ayagala okukomentinga nga bw'ayagala akole kyawulira kyayagala naye mwekube emitima mulokoke emitima mulekerawo obulogo mutambulire kuba bulungi okusinga okusiranya bannammwe. Omulongo babiri Sara gemanya gange sinka lunaku oluddako inshallah mbagaliza birungi byereere mweraba.